Emirimu egyakabadde gikolwa mu local government egisinga tegisobola kutuukirizibwa kuba abantu b'erosi balina omulamwa ogw'okulondoola n'okuwaayo ensonga zaabwe ebintu bisobole okuba nga bitambula bulungi, naye kati ekitasoboka saawa eno kuba tebanaba kulondebwa, n'abamu baafwa, ebifo biri awo, n'abamu abasobola okubeera nga we bali abantu tebabesaamu amaaso nti twakulonda ddi muvaako ddi. Tebalina bwetwaze mu nsonga ya ssente, tetulina bintu bivaamu musolo gwa disitulikiti ekweyemerezaawo. Kitegeeza nti gavumenti bw'eba eruddewo okusindika ssente n'emirimu gya disitulikiti gyennyini giba tegitambula bulungi. Nze nsuubira gavumenti yandireese etteeka nti buli muntu yenna mukozi wa gavumenti oba kaawo yandibadde nga bw'aba akoze bulungi mu disitulikiti teyandisusiza ku myaka 2, kubanga kasita amala okubeera ku kitundu n'amanyiira bakansala n'amanyiira chairperson LC3 kwegamba ne bafuukira ddala ba Luganda batuula ne baluka ekintu kyabwe ne basobola okubba. Abantu basaba nti tulonde era kyekireese n'obutali butebenkevu okweyongere. Kooti yaluulinga nti buli muntu yenna akola nga chairperson w'ekyalo oba n'obukiiko bwabwe baliwo mu bumenyi bw'amateeka era bali ku mulimu gw'obwannakyewa. Kati we wamanya nti no baliwo mu bumenyi bw'amateeka, they are not legally binding. Oweerosi ne bwakuteekerako ekiwandiiko linaakuwaabira mu kkooti bakubuuza akikuteereddeko ngaani. N'olwekyo gavumenti yegamba bagenda kuteekawo okulonda, naye ekikulu how soon will it be? Gavumenti egamba terina ssente, naye kuno okulonda kw'ebitundu twagamba constitution twakiyisa mu policy wali nti kya layini. So tukubiriza gavumenti etekewo okulonda, abantu basimbe layini bagire ssente zijja kubeera ntono. Bwe baba tebazirina bagambe mu byalo eri abantu beekubirize bennyini bajja kuteekawo obukulembeze tulabe bwe tusobola okuyamba ekyalo okuwonya ebizibu ebiriyo n'emiramu okutano n'okuwonya poliisi. Kati poliisi yeekola nga LC. This is Kingdom TV.